tulekere abantu opportunities zaabwe, emikisa gyabwe tugibalekere. Bwe guba ng'omukisa guze tumulekere omukisa gwe. Kino bwe nkigamba kiringa ekyobusiru. Ne bw'aba mukyala wange naŋŋamba nti nafunye omulimu ku American Embassy, ngenda kutandika kubeera New York, mugamba genda mukyala. Kubanga ne bwe naamugaana ogenda nga wakunkyawa ajja kunkyawa ng'ali wano. Embeera embi gye mukuumiddemu ejja mmuleetera okunkyawa. Kati mugamba genda. Nze ne bw'onaaba ng'otuuseyo embeera n'eba nga tekyakusobozesa kubeera nange, abaana bange bajja kubeera bulungi. Ekyo kikolwa bw'oyinza okulowooza nti wattima naye yayagaliza. Tulabye abasajja bangi nga batta opportunities z'abakazi. Tojja kukola wano, tojja kufuna mulimu mu minisitule, tojja kufuna mulimu wano, kakati amako agaleseewo, naye singa onaafa abaana banaalya ki? Ne mu bulamu obw'ensi eno bwe bityo bwe biri. Nkuwadde ekigezo ekisinga okuba ekibi nti ne bw'aba mukyala wange gwe njagala okuzaama naŋŋa nti taata w'abaana nti wangi nafunye omulimu ku American Embassy oba nafunye omulimu mu gavumenti ya America, anything kasita kibanga kiri ku lwa bulungi obubwe, mugamba genda. Mu bulamu bwange nnyumirwa nnyo okulaba nga buli muntu anneetoolodde ali bulungi. Mu bulamu bwange nnyumirwa nnyo okulaba nga buli muntu eyandiŋŋambye nti njagala y'ekikumi atuuka n'ambuuza nti oli bulungi oba nkuweeyo. Tulina obuzibu n'abantu abasinga obungi mu bulamu. Abantu baagala tulaba nga tuli wansi waabwe. Era kino nkigamba, mugana nge nkigamba. Mu bulamu bw'ensi eno, buli lw'olifunanga omukisa Mukama n'akusitula n'akuyisa kw'abadde akusinga, mwewalenga. Abantu balina emitima emibi kubanga Eva baagala tulaba nga tuli wansi. Omuntu gw'obadde osaba obuyambi bw'otuuka nga tokyamusaba buyambi kimuluma. Omuntu gw'obadde oddukirako ng'omugamba njagala za nnyumba bw'otuuka akaseera nga tokyamusaba za nnyumba kimuluma. Naye oba lwaki? Oba kya butonde? Omuntu gw'obadde ng'akulinda akutwaleko ng'omugamba mukama wange tusimbula tondeka, bw'amanya nti waguze emmotoka eyo weevuga kimuluma. Be bantu be tulina. Buli bantu 10 ababadde bakusinga, Mukama bw'akwanukula n'oyambuka n'oba ng'obenkana oba ng'onaatera obbenkana gye kikoma okubaluma. Ekyo badde okimanyi? Kubanga abantu buli kaseera baagala tulaba nga tuli under them, buli kaseera baagala tulaba nga tuli bapakasi. Naye onaabeera mupakasi pakadde. N'oyo naye ayagala okulaba nga buli kaseera oli mupakasi yaliko omupakasi. Singa teyazuukuka nga gwe bw'otidde okuzuuka tewandibadde nawe oli. Nkugamba zuukuka olwaleero. Nkugamba olwaleero zuukuka. Bw'otaazuukuka olwaleero omukisa gugenda kuggwaawo. Ojja kwagala okutuuka okuzuuka nga tewakyali mukisa, naye nga neeyakusigula akulaga nti takyalina budde bwo. Tubirabyeko, abantu tubalabye, tulabye ensi. Abantu tubalabye ne tulaba ensi kyeki. Abantu baagala nnyo buli lwa Mande, buli lwakubiri ogendayo, mukama wange, muganda wange, bosi wange, nga ndi bubi, bangoba mu nnyumba, naye nammwe, n'asooka akulangiramu awo bye baagala okuwulira. Ebyo by'olowooza nti omukooya by'ayagala. Abantu nga bwe mulaba nti Omungereza teyasanyuka nga Uganda efuna obwetwaze, n'abantu abatusinga bwe tubeera nga tuli wansi waabwe tebaagala tulaba nga tufuna obwetwaze. Ekyo badde okimanyi? Bungereza teyasanyukako nga Uganda efuna obwetwaze. Era n'abantu bwe batyo bwe babeera. Era kyefaananyirizaako n'abasajja abamu tebaagala bakazi baabwe kukola kubanga balaba nti bagenda kufuna obwetwaze. Ayagala nga buli kimu akisaba ggwe, naye paka ddi bw'onaafa